ebyamwami Yosete Buhabulwa ate byeyongeredde ddala okubeera obubi anti talina gye yava yajjanga buzzi yajjanga kikemo kutawaanya ggwanga laffe era kyova olaba ensonga zimufuukidde endala. Mu baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ye mwami Buhabulwa ekyokuddako takyakirina era n'ekyokukola munnange takirina kubanga gy'abadde asimbye akati gy'abadde asuubira nti anaafunayo ekyenjawulo ate ebintu byongera bwongezi bunaku buli olukya kumufuukira bezibumu era twongera obategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti Uganda eyawamu Uganda ekulembera era bannayuganda gye batunuulira okulaba nga batereeza buli kimu ekigaanye. Tukkirize nti Katonda ng'ali omu ne bannayuganda buli omu ajja funa obwenkanya eri ensi ye era buli omu ajja kuba obw'enjawulo. Kankuwe akatambi kano naawe okawa agula ettaka erwa Kitula Nyabusozi n'agula ng'asinziira wa bino biri mu katabo ke. Sooka oleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde n'ogula ettaka erwaki amusore bwe mba modulator nyina we neebuuliza ekibuuzo gwe kikuleetesa Odrek Rwabogo yoyo ye Rwabogo yani yafuna bilioni 3 ekimukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata lwaki tofuna amanye mwanyi. The President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure umanyaki ali ku ntikko Odrek Rwabogo otaba mukoddomi aba mukoddomi Matthew Bagonza Administrator and the Operations avaawa simumanyo Israeli Tinka Simire omuwanika Brenda Katarikawe Communication and Export Market Development wawa Stephen Kisaka Head of Secretariat Florence Moranga Secretary Moses Sabiti Vice Chairperson URA sibe basoloze emisolo Musinguzi John Musinguzi Customs siwe watuukirwa ebintu Abel Kagumire Yunura Allen Kajina bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yakwalifying okujjawa mu Yunura NSSF oyo kati Richard Byarugabo bamuwummuza Nema Bukulirwani akankwasa balilega URSB be bawandise ebitongole Mase kayina obuyisho Ubosi Ndatira Mukiza NDA National Drug Authority NDA Medad bitekerezo DDA akankiza Samson CDA Emmanuel Nibingi Komanda eyasookera ddala okubeera owa komanda w'amagye ga NRA mubadde mumumanyi Ahmed Seguya kasimuuliranga nako ye komanda eyasookera ddala Major Ahmed Seguya yasookera okubeera komanda w'amagye ga NRA bwe bava mu nsiko yali akyaliwo yafiira mu lutalo era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa Bugerere ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'ekiboga bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza ye oluvannyuma n'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo keyawe simanyi yakajjayo ku katale yakajjayo ki ekyagagisaayo n'aleeta akalala kati ate ekikano ekyakagisaayo ki nti yakawandika atamidde simanyi Munsonyi we bannange ne modulator siva ku mulamwa kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera Kyagulanyi yatuuka bwe yatuuka e Busia
n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia addawa custom gundi offices eziri e Busia omusimbi gonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu gundi mu basaamya okyaba kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente gorodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate gano amannya ge bakubamu egeguni ensaano ya seminti abagambe mutunuulire bamanyi bwanajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma walimu biliyoni 3 bo banansi bakyalimu mu birombe ebi si be baliyo teyabagoba simanyege gabagoba gani ebyo byonna n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Afirika only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo nebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna eri Abannayuganda yaleka etunze kati weegali. Agambye n'agula ettaka erwa Kitula Nyabusozi n'agula ng'asinziira bino biri mu katabo ke. Sooka oleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde. N'ogula ettaka erwa amusore bwe mba modulator nyina we neebuuliza ekibuuzo gwe kikuleetesa Odrek Rwabogo yoyo ye Rwabogo yani yafuna biliyoni 3 ekimukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata lwaki tofuna amanye mwanyi. The President's Advisor Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure. Umanyaje ali ku ntikko Odrek Rwabogo. Otaba mukoddomi. Aba mukoddomi. Matthew Bagonza, Administrator and the Operations. Avawa. Simumanyo. Israeli to Tinka Simire. Omuwanika. Brenda Katarikawe, Communication and Export Market Development. Wawa. Stephen Kisaka, Head of Secretariat. Florence Moranga, Secretary. Moses Sabiti, Vice Chairperson. URA. Sibe basoloze emisolo. Musinguzi. John Musinguzi. John Musinguzi. Customs. So watuukirwa ebintu. Abel Kagumire. Yunura. Allen Kajina. Bwe yava mu UN mugundi mu kusolooza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yakwalifyinga okujjawa mu Yunura. NSSF oyo kati Richard Byarugabo bamuwummuza. Nema Bukulirwani akankwasa balilega. URSB be bawandise ebitongole. Mase kayina obuyisho. Ubosi Ndatira Mukiza. NDA National Drug Authority. NDA Medad bitekerezo. DDA Akankiza Samsoni. CDA Emmanuel Nibingi. Komanda eyasookera ddala okubeera owa komanda w'amagye ga NRA mubadde mumumanyi. Ahmed Seguya kasimuuliranga nako ye komanda eyasookera ddala Major Ahmed Seguya yasookera okubeera komanda w'amagye ga NRA. bwe bava mu nsiko yali akyaliwo yafiira mu lutalo era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa e Bugerere. Ekinene nnyo kye baawa famire ya Major Seguya
ye muwala oyo gw'owulira RDC w'Ekiboga bw'agamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza ye oluvannyuma n'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo keyawe simanyi yakajjayo ku katale yakajjayo ki ekyagagisaayo n'aleeta akalala kati ate ekikano ekyakagisaayo ki nti yakawandika atamidde simanyi munsonyiwe bannange ne modulator siva ku mulamwa kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera Kyagulanyi bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia addawa kasitomu gundi offices eziri e Busia omusimbi gonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu bagundi mu basaamya okyaba kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente Gorodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate gano amannya ge bakubamu egeguni ensaano ya seminti abagambe mutunuulire bamanyi bw'anajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afuluma awo alimu bilioni 3 bo bannansi bakyalimu mu birombe ebi si be baliyo teyabagoba simanyi ge gabagoba gani ebyo byonna n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Afirika only for it to turn out to be worse than the group it depressed nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo nebambi nnyo okusinga be bajjako gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna ery'Abannayuganda yaliko etunze kati weegali